ya naye ba Food Soldier mwina genda nga mwesibye bbiri ku kitebe kubanga amasasi gajja kunyoka tiyagasa janyoka tiyagasi ojukira nti Birigwa yalinyako eddaala okufuluma ekitebe najja nankumbi naliyo wabiraba bulungi naliyo nga ndaba bwenti nga bamuweereza eddaala national chairman w'ekibiina kakati Food Soldier ategere oba national chairman wa party yalinnya ddaala kakati gwe Food Soldier gwani Teze na wedalo jalirinya akazanyo kana kyemalira gwe mwigamba na kyemalira keeko mutandise okawulira national chairman watu ko kusabira bane ndi embere etapuse nyumba omulio kukutte mu beddaala nfulume ngajja ne baleta katukano buno bukoro kabwita buyongeza yagendera ne bamusuulamu ng'ekitereke okuva ko otaddangayo ne kakati ekuwe oba yalizira oba yakola ate oba yalierabira kakati abaana wano olusi twabagamba nga luli nti politics wa Uganda muzibu mukko muntu wabanga akusinza emyaka ayina ebintu ebimu byalabyeko kale wabagamba si byonna nti biba bituufu naye olondanga mukko nosala omuliro speed power mpola nga wetegereza woteeka ekigere nga wetegereza kati obudde bwebo kitegeeza bano okuva edda baate tebabuukanga nti abasajja bye balimu kiwaani anti kakati babadde babakubye siyaasa mungi propaganda muyitirivu kakati omuntu nga percentage ye y'okutegeera n'okwanalizinga ebintu ng'eri ku 40% kimutwalira emyaka emirala 5 okukitegeera nti abasajja tebalina kiddako kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza eri ewaffe ekawaala abantu bali mu maziga miranga na biwoobe abakungu ba gavumenti we bajja okubalambula babeera babaduulira buduulizi buli kaseera nvundeesa akamere mugira muli akamere naye ng'enteekateeka zonna abadde bazimanyi nti bagenda kubamenya so omuntu alina emmere weegenda nga wabadde asula tewaliiwo abafunye ebirungi olwaleero ne wiiki eno ate nammwe mbebaliza Katonda nyina deputy president wa Common Man's Party mu kitundu kya Eastern Region agitaminwa Mulwani Muhammadi tugenda kwogera naye ebigambo lunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike program agitukwaniriza sababuuza abantu tutandike okwogera ebigambo kusooka naye ndudde okulabamu kennaku zino embeera leero oleese ekooti y'akawembawemba manye ezo zisala misango nti misango za bulijjo tezisangikasangika abatulaba mwenna abali ojodalinga direct ew'omutunzi agikutungira mbaniriza mwenna abali ku MS omanye eggwanga lyakalubye akasente kadda takalinga mafuta ag'emmotoka amafuta ganadayyoko kizibu kubanga n'olutalo terunaba newe luggwa kati tulina ku 200 days egyo gye giba emyezi 6 embeera okubanga enomalizinga so ebintu bikyali bizibu naye nga abatulaba mwebale abasubscribinga mwebale abalikinga nammwe mwebale kubanga si kintu kyangu nnyo okuwa akantu kano obudde aye musubscribinga kubanga omusajja Matia one asobola okubanga naye at least ahitinga target aina subscriber banoonya simanoonya mitwalo emeka katusoke ku 10 kati mitwalo 10 so alaba subscribing omanya abantu bino ebintu olina okubibajjukiza oluusi tebabibanya munne wabawo yeringa tabimanyisa wabawo n'atayagala ate oyo abeera wa fitina wabawo atayagala naye nga ddembe lisimuyinako era toyinza kumukaka omuntu omuleka n'akola kyakola kitayagala abatulaba mwebale nnyo okubeerako abantu eggwanga lijjudde bizibu byereere tewakyaliwo omuntu alina ssanyu era simanyi naye ng'ekizibu ekivudde bwavu obwavu bufuuse obwavu ate bwafuuse bulwadde naye simanyi kiki ekiyinza okukolebwa okubanga tubona obulwadde bw'obwavu so awo buli omu ndowooza kwerwanako tusabe naye Katonda atuwa abakulembeze abalungi naye kakati ekyamafuta kiweganagana okuddayo otukenga liita kumpi eri mu $2 namba $2 $3 anti kakati ekizibu kye twafunye
bana abasajja n'abakazi bemuyita ba honorable bayisa budget nga budget eyongera omusolo ku mafuta naye yayongerako 2 goziyitanga ntono kubanga luli gaali ga 15 nga tokayana kati gammeka okayana ebibiri ebyo toziyitanga nti sente ntono naye abongeddeko 10 ebeera increment ekyajjisaako Bashiri ewa Sudan kwongerako nusu 2 ku mugaati so kakati ebintu tobitwala nga bw'obiraba ebintu bibeera serious increment ebeera increment ina kyekukosa mu nsawo yo okitegeera muganda yes so ekizibu kye tulina kyekyo gavumenti omusolo ina ogusoloza ate bano bagiisa budget singa baali tebagiyisiza ogamba nti omusolo gwe gwandikoze eki gavumenti teyandyongeza musolo oba neteekawo embeera ey'okukendeeza ku musolo ku mafuta okutuusa ensi lwenaakola ki lwenaatereera naye kaakati ekyo tekikyasoboka so tulina okuguma okwesiba 2 oba 3 kati ebbiri tezimala yes kakati aje yatutandikire ku nsonga eyerubigi oba eyaaya tusoke ku match to NUP by foot soldiers kyekinyiziza ba foot soldier okutuuka wano ba foot soldier baona nabo bantu balina ebiruubirirwa n'ebigendererwa naye ekibaawula ku bali abalala be baagala okugenda okuba emiggo nti bano obwongo bwabwe babukola ki tebafaayo buli kintu kye babagamba kukirowoozaako babutunda obwongo bwabwe babutunda kwegamba bakulembeza obusiru mu kifo ky'amagezi ne batategeera muzannyo gwe bayingiddemu muzannyo gufaanana gutya kaakati ne bawuliriza abakulu nga babagamba nti mwena mugenda kubeera bakulembeze kyevola ba foot soldier bonna bagenda ne batunda obubanja ne boda bafune kaadi besimbewo bafuke bakulembeze so abakulembeze bagaba foot soldier nabo osobola okubeera omukulembeze owatali nsonga naye tekyasoboka ekyokulala ba foot soldier babateeka mu siyaasa bo tebamanyangako nti mu politics mulimu siyaasa department ey'okukuba siyaasa propaganda n'ebirala kakati bo bwe baawuliranga principle ng'abajubisa ne balowooza nti bya ddala ne bafuna basaponsa ne babagulira ebigatto ne babagulira ovolo n'obukofiira ne bavimba ne bagamba musitulambule flaga musitule ne bendera ya Uganda bo ne balowooza nti ki obuyinza bakola ki babutwala mu ngalo yes kubanga abasajja bano abakulembera nopu ba brainwashing abaana bano yes ne babalowoozesa ebintu bingi batuuka n'okubagamba nti ku luno obuyinza tubukola ki tubutwala era abantu nabo ne batandika n'okwegezaamu mu bifo ebimu ebinene abalala ne batunulira n'amayumba bagamba nti ekyo ekizimbe sente bakizimba oyo yakizimba sente yabbazaamu wa musolo otutwala obuyinza ne wabeerawo abakyekwata eyo kalina yange akalulu kasita kaggwa obuyinza ffe otubulina kaakati saawa zino tutambula balabira ddala reality kati amazima ge gabakyankalanya kati so kati amazima gegakyankalanya ba foot soldier kaakati olwali siyaasa gye babateekamu n'embeera yonna gye babateekamu kaakati bagamba nti oba kyonooneka kikole ki kyonooneke ffena tukifiirwe kubanga ne pate yennyini terinawo puroguramu gye twandiise nti oba ya welfare eyinza okubudaabuda abasajja abo kubanga abo bonna ba foot soldier bamaze ebbanga n'ebisiibo nga tebakola anti mbo babagobone ku kitebe mbo bagende banoonye emirimu babadde tebakola principle yabagamba mugenda kufuna eggwanga lino kati nga bonna balinda ekintu eki kukwata buyinza bejovane yali alemeddwa okuwasa awasa oba abakazi nga 10 yejovane
atalina nnyumba nga amaze okulaba kalina gy'agenda okutwala, atalina dduuka nga naye amaze okulikola ki okupima nti wano omuyindi oyo tugenda mujjamu. Kakati bwe tuvudde mu process ey'okulonda akalulu ne bagamba kakati obudde bwebwo nti awo omusajja atubbye akalulu, kakati nga bo bali lwedde ogenda okabanja oba batya oba batya. Basobole okufuna biri. Yes, basobole okufuna biri. Kakati bwe beetegeka okubanja ate omukulu n'amakola ki ne yeemulula n'abaddukako. Bo ne baguma nti kasa waliwo abasigadde ku kitebe tunaatandikira awo. Kakati babeera ku kitebe balinawo Lubongoya, balinawo Biseekezi, balinawo Katana, noono gwe baateekawo acting Zedriga, ne bagamba abana abaliwo bayinza okukola ki? Omukulu engeri gy'ataliwo naye abasigire nabo bajja kubaako kye bakola ki? Kye bakola. Bababuzaabuziza tukyabanja bazzemu nti kakati tukabanje omusajja teyawangula bamulangirira mu bukyamu. Kakati ne batandika ne babuzaabuza ne bagenda mu kulayira. Bwe baamala okulayira ne bakyusa emboozi si yakkabanja ne bagamba kakati dyala foomu kwe balangirira Museveni ze twagala okukola ki byabakama yalangirira omusajja mu bukyamu naye twagala atulage ki dyala foomu. Ekyo ekiboozi nakyo ne kikola ki wabula bamaze okulayira bonna beemupi ekiboozi ne kitambula nabe Foot Soldier ne baguma nti wakyaliwo akadirisa ak'okujjako omusajja. Ekyo ekiboozi kaakati wekyagwereddewo ekya dyala foomu be basajja okweronda ne bafuna obukulembeze. Shadow cabinet biki Shadow cabinet babukiiko babugabanye buli kimu. Bagenze okuwulira nti office ya leader of opposition ya Biseekezi ya buwumbi 4 pa financial year .2 pa financial year nagamba meka nti obuwumbi 4 ne bazikumamu ne baga twafadda sente mpitirivu bagenda okubira abasajja bagamba naye mwatugamba temugenda kukola na musajja kiki kye mutugamba nti mwota temwabitegeera bulungi. Kakati mwe mwali mutuwagira okutulonda tuyingire parliament nga tugenda kubeeraawo ku kitebe kusiibaawo ffenna kubeeraawo muovolo kuba saluti oba kulyawo mandaazi mayo balinawo ekibinika ekya chai. Kakati odduka buddusi eri ya cross n'ogula amandaazi n'esumuusa n'ojja n'okwata sukaali olusi ojja naye mukaveeraawo. Kakati obeeranga wa ssomero. Kakati nga bo balowooza nti bakyali mu mbeera eyo. Kakati omubaka n'abagamba nti omumanyi ebintu byakyuseemu, tulina okubanga tukola ki tuyingira palamenti era tulonde ne leader ki opposition. Bwetugamba nti twekandaze tetugenda kulonda leader of opposition kitegeeza nti tulangiridde olutalo ku gavumenti ya Museveni nti era ekiddirira tuyinza n'okukwatibwa ng'abalidde mu nsi ki olukwe bati okukwatibwa nga baagala mwatugamba tugenda kujjako ki Museveni. Kakati ate omusajja agamba nti obutakola ki obutalonda leader of opposition kitegeeza obutalolangiriddwa ate kyetwagala ate mugamba temujja kukikola nti ate bwe tunaakikola bajja kutuyoola. Ng'ekitegeeza bannaffe be baayoola olwo kyetegeeza baali basiru kubanga baabayoola nga balwanirira kutwala ki kujjako nakyemalira. Kakati ate mwe mutugambye nti bali baabayooza busiru mulina okuba nga mukola n'omusajja we mutaakole naye kitegeeza nti gavumenti ki egenda kubayoola. Kati bafuutu soodi awo we baategeeredde nti ebintu biralamu bino si byebiri bagambye omusajja temwerayiza agambye tulina okwerayiza kubanga tuba tulidde mu gavumenti olukwe kitegeeza gavumenti bakola nayo. Kati bano baagala kujjako batya gavumenti baliwa abakulembeze b'abafuutu soja anti abakulembeze b'abafuutu soja kakati abafuutu soja bababuuziza nti mwagala tugijjeko tutya nti anti tulinde akalulu tulina okuba nga tugiwabula buwabuzi ebbanga lino ery'emyaka 4 emyaka 5 kati balinda 231 baagala gijjako nakalulu sibamanyi b'amateeka abaagala sibamanyi b'amateeka
ate era engeri gye beetaba mu kalulu balina okubanga bakakasa nti Museveni yalondebwa mu butuufu era ye pulezidenti wa Uganda ki omulonde ekyo kyekyatanudde baki bafuutu soja. Omuntu ayinza okulowoozesa nti byenjogera byanjanja, genda owulire Nambooze kiki message kye yabagambye. Nambooze yagambye ati anti kyekyo yayongedde okukakasa position yaki y'abali ku kitebe nti singa twagezezzaako obutalayira oba obutateekako obutalonda bifo ebyo leader of opposition kitegeeza twabadde tulangiridde obuyeekera oba olutalo ku gavumenti. So bo tebaagala lutalo ku gavumenti, baagala bagiwabule buwabuzi bwe balya. Kubanga era ne bongerezaako nti obukulembeze kulya, nti era bo bali mu kulya. So ebyo bye byamaze mufutu oba ne bino ebigambo Ssenyonyi bye yayogedde nfe tetugenda kuwakanya buli kimu. Anti kaakati ebyo byonna ebigatta byonna byebyo nga bakuwa message, kubanga buli omu ebadde nga script buli omu yafunyeko kapaati kakola ki kazanya. Ssenyonyi ojja kuzanya kano, Nambooze ozanye kano, ono Bwiru azanye kano, Nalukoola azanya kano, Tushabe azanya kano, paka ekintu bwe kikola ki ukiguka. Kakati Zedriga acting president n'akimalamu ate yamaze kugobe mu kibi n'abagamba nti wano tetubeetaagawo politics yaggwa, wano twetaagawo buli omu ayinawo omulimu. Oba toyinaawo mulimu genda onoonye omulimu okole. Politics waliddamu mulikomawo. Yabagamba era temugeza nakwetantala. Kakati bafuutu soda bwe baatudde ne balabira ddala nga akamanyiro kakoze eki kasusse. Ate no bawulira abantu omusimbi balya muki mulye. Biliyoni 4 nazo zabakuddeko ddawa. Biliyoni 4 ez'omuntu ogwo. N'okimanyi nti biliyoni 4 ye budget ya Kadaga mwe yakoleranga. Nga speaker by then pa financial year ono sebo. Naye kakati Ssenyonyi ayinza okubanga alina abakozi nga 5. Ye bawera. Ate nabo Baluganda bakona ba mikwano. Yateeka mu office. Kubanga kuliko muganda wani wa Babi. Ne kubeerako n'omuvubuka omulala driver. Ne kubeerako mukwano gwe yakola mu Queen TV. Ono Mivule bali awo tebawera 5. Kale ekinene nnyo inaaba 5. Naye nze siwulirangayo ko na activity gye yakoze nti nga leader of opposition alina okumaakuma ebibiina nga Communist Party zaani nti oba tukolewoko meeting oba workshop tabyogerangako okwongera okuggumiza opposition. Gwe wali obiwuliddeko nezimuterawo mu budget nga donation omanyi tuno ze simulirako nga agenze ku mukolo n'agaba. Ate agaba ki ekinene nnyo ayinza kuwagumu kitundu naga gavumenti eno mbi eyazibatwalako nange eyazintwalako. Kakati bafuutu soodya ekyo kyabatanudde ne bazikubamu ne zikola ki nezaaka. Kakati bafuutu soodya ekiso basoose okusaba basoose okugamba twakitegedde nti Nuupu yaweddewo mwagisigaddemu mu abali mu buyinza mweka. Kakati ffe twazeeyo mu people power. Bafuutu soodya bo bagamba balekedde abakulembeze Nuupu bo bazeeyo mu people power. Kubanga people power teriimu nti ate genda kolera wansi wa Museveni. Teriimu kibiina. Bantu beegatta n'amaanyi ge baleeta ne bakola ki ekintu ne kitambula. Naye kakati wano mu Nuupu bakugamba ekibiina kiwandiise era kitambulira mu mateeka gaki agafuga eggwanga. So kati bafuutu soodya bonna bayabulidde Nuupu. Okujjako abo balina akalandira nga balina ke bafunayo. Be basigadde mu Nuupu. Abasigaddewo bonna bali mu people power. So bafuutu soodya balabye nga tewali kitambula, tewali mulimu kutambula. Era kati basabye babagambye omanyi kye muba mukola mugende wa Museveni ffe tetukyagala kumanya oba mwogedde naye mu lwatu oba mukazikiza oba ki baganda baffe bave muki mukomera. Kakati pate webanga etuuse ku point eyo kitegeeza nti departure ekoze eki
naye etuuse era ekiddako bafuuti soda banaageza okugenda wali omu bajja kumukuba essasi anti zedwige gavumenti yamuwadde dda poliisi we balumbira bonna ajja kuba bukuba isimu poliisi ekube bafuuti soda era fuuti soda atasibye buguwa togeza genda ku kitebe kya Nuupu awo kavule kubanga ebyenda oyinza okujja nabyo ng'obikwatidde mu ngalo ekubuulira yembeera eriwo basigale kuzimba kintu kyabwe kya people power bazimbe people power bwe bakolima kale mulira baki myaka 5 katubalinde kati ate mu busiru mu myaka 5 era bajja kubakuŋŋaanya bajja kubakuŋŋaanya baddeyo bakole emirimu egya pate Uganda yensi yokka ejjuddemu abasiru Uganda tuli basiru nnyo kakati gwe lwaki obeeraawo buli kaseera ne tukolimira abakulembeze abasajja abo batufuze bubi basajja abo babi naye ng'emyaka 5 wegiggwako bayoola obululu mu bibokisi n'ogaba bannaani ani eyabawadde omuntu akwatamu ng'alina kwayongereza nammwe temutubuzaabuza omuntu nga talina kwayongereza tasabeera nga talinaawo n'akwatamu kizibu kyereza waliwo abamuwa ono wekawempa omukyala yani ajati yani oyo Madina Nsereko si Madina Nsereko ono abadde yesimba muwala wa Vice ajati Farida Nambi kakati Farida Nambi lwaki tawangula kubanga bwayongerezaako tebubeeramu nebwagamba nti nogenda bukwatamu butini kakati bano abakuleetera ebibuuzi mbu omusajja obululu abukwatamu simanya abeerako ne kwayongereza n'agira bugizi bw'ati n'ajjuuliriza so kakati bwe ŋŋambira omuntu buli lunaku batukubira kerera abasajja naye tutuuka mu kalulu ogenda okulaba nga be bakolimira be bakomyewo bonna ogenda nti abasiru bangi mu Uganda ate bwe babeera bangi bakola decision zoyinza n'okutya okitegeera kakati kyekyo kye ŋŋambye nti era emyaka 5 erinaggwako era ojja kubalaba nga bakomyewo babavugisa booda babasituza mbuleera babasituza flaga kuba basooka kuyomba nti nembabaka betwayisaamu netwawayo mubaka n'omu agenda na fuutu soja mu kulayira ku paalamenti kakati fuutu soja agendeyo wa kika kyoli eyalayidde ebintu kati byava mu bya fuutu soja simanyi pate byadda mu baŋŋanda na bamikwano oli agenda na mukyala we agenda na mwana we agenda na ki bantu be bagenda okulya nabo ki sente kakati fuutu soja oyingiriramu wa ate fuutu soja kati bamwagasa ki omulimu gwe yagukola ne guggwa wakyaliyo ekirala kye bamwagaza yawerekera omubaka n'anoonya akalulu ne bamukuba emiggo abalimala ne balimala bajjamu amaka abatakyasobola wadde kuzaala bano be baasiba babasiba abamu bajja kuvaayo nga n'abakazi babatwala maceta abaana tebasoma n'omukazi bamutwala mufumbiro muganda wange omukazi atuuse okufa tamuziise nako obulumi obwo bwonna banne bali eno akalulu bakanyaze ali mu mbeera eyo bweti mbeera nzibu nnyo okitegeera kati bagenda kuvaayo wajja okutegeera ennaku wenaalumira wayise obulungi omufumbiro ng'avuddeyo mu kkomera akuba essimu omuntu ng'amulaba bw'ati owaaye koligi kiki mbadde nkwagala naye atusumbwa n'agiwummuzaawo awo lwajja okutegeera ng'alina wamulengerera kisobokera ddala ssebo golooza bameka abagendayo ne babalambulako lwe bagenze era okubalambula bagenda n'amawulire abamawulire ne bategera ku gate wano komuledi tumulabye ali bulungi supiriti ekyali waggulu ku mbeera ya nkyukakyuka pawa yongerayo kati ebyo byataludde ki bafuutu soja naye bafuutu soja mulina kugenda nga mwesibye ebbiri ku kitebe kubanga amasasi gajja kunyooka tiyagaasi ajja nyooka tiyagaasi
ojjukira nti Birigwa yalinnyako eddaala okufuluma ekitebe najja nankumbi naliyo wabiraba wabiraba bulungi naliyo nga ndaba bwenti nga bamuweereza eddaala national chairman w'ekibiina kakati Futusodi ategere oba national chairman wa party yalinnya ddaala kakati gwe Futusodi gwani Ezo nawe dalo jalirinnyo. Akazanyo kana kyemalira gwe muyigamba na kyemalira keeko. Mutandise okawulira. National chairman watu ko kusabira bane ndi embere etapuse nyumba omuliro gukutte mu beddala nfulume. Ngajja. Ne baleta katukano buno bukoro kapita buyongeza. Yagendera. Ne bamusuulamu ng'ekitereke. Bamusuulamu ng'ekitereke. Okuva ko otaddangayo ne kakati. Kakati ekuwe bayalizira oba yakola ate bayalierabira kakati abaana wano olusi twabagamba nga linti politics wa Uganda muzibu mukko muntu wabanga akusinze emyaka ine ebintu ebimu byalabyeko kale wabagamba si byonna nti biba bituufu naye olondanga mukko nosala omuliro speed power mpola nga wetegereza woteeka ekigere nga wetegereza kati obudde bwebo kitegeeza wano okuva edda baate tebabuukanga nti abasajja bye balimu kiwaani anti kakati babadde babakubye siyaasa mungi propaganda muyitirivu kakati omuntu nga percentage ye y'okutegeera n'okwanalizinga ebintu ng'eri ku 40% kimutwalira emyaka emirala 5 okukitegeera nti abasajja tebalina kiddako Futusodi anainga balabye obudde bwabwe amaanyi abamu bafiiriddwa abala bali mu komera kati myaka 8 ekirungi abamu tebafudde abalala tebabasibye batandikira bagende bafune ebyokukola bakkirize Zedduga kyeyabagambye Zedduga gwe bakozesa ekyo buli kaseera ne mu kugoba mpuugo jjuka ebbaluwa eri era Kyagulanyi yali afulumye Zedduga nga yaliwo anti kakati Kyagulanyi naye akopa president wa kuno Museveni abikola nnyo tomanyi president wa kuno buli lwaleeta ekintu ekiri controversial watabeera Muganda abeera Musogo oba Kabira ndala yakireeta yakitembeeta ate yasooka n'akigaano kyegaana kujjako ku myaka esimanye ebyo yakitembeeta Magezi n'afa nakyo Simewo Nsubuga n'afa nakyo paka bwakiggusa olaba senga wa Kadaga we baleeta ebyokujjako ki ekomo ku myaka yafa nakyo n'atoba nakyo paka we yakigusa mukazi we paka olwaleero aligenda okugenda mu Kabuli nga mu bintu byonna kyeyejjusa kyekyo era yagamba nti abakuba yesinga Museveni si president ebyo byonna bitegeeza kwejjusa kaakati oyo waavaawo ne baleeta ani ono aliwo abaddewo Anita Among Anita Among aleese buli fujjo n'ayisa buli kimu kati saa zino w'omusanga yejjusa omubuuza nti amateeka lino na lino lye wayisa agamba paka lwendigenda mu Kabuli nga nejjusa ebintu bye nakola mu Parliament nga n'abaka ne baba baganye 40% yagamba kiyise kakati tulinze obot ate gamba ofundako oli kubanga oli yakubako nekunkungana nanoonya akalulu nayogerako n'ababaka abamu n'abawa ne kasente bakole ki naye akati ono gwe bagambye jangu ofuuke sipiika tuula wali ne bamugamba yise etteeka nga libi litya ajja liyisa kubanga ekyo ekifo yabadde asobola okiteekamu omuntu ava ku saidi ye kubanga obosi tasawuza bululu 2 ng'ali ku maanyi g'engoma yali tasobola naye katono yamulese n'amutuuza okitegeeza nkutuuzizaawo nkolere ebyange kola bino na bino baba bavuma bajja kuvuma aba Eastern naye era yajjeyo muteeso era naleeta etteeso oli yajjeyo muteeso n'aleeta Mudaama naye era wa Eastern yonna eyo gyakuba bwatyo so kaakati n'omukulu principal Kyagulanyi yakoopa notisi ze zimu okuva ku bano ba Ayume yaliko speaker parliament Ayume yafiira awo erwera awo okuva ku ba accident tetulanga mufuna speaker nga wa Western kubanga Kadaga na Ayume yali mu West Nile ate Wakapabulo yali w'Embale kati
speaker kyo wa Western ye President Museveni yeka paka naye aliko speaker Ojege tomanya gundi alifuka speaker aliwa ye wa Western ani deputy speaker kati ya wa Western so afuna gwakikwasa akyambala kyambale kinagwera mweyo so kakati nono omukulu gogamba nti Zedrigo gwawachi ezo party ey'obusezi gendo zanyengo omulalo ku stage nga bwola bakati we balondobayo zaake okumuzanyisa gindi party ezachi ezebikonde gwajja okulwana kwegamba ne bamuteeka mu kategori yo ganti mulalu tategeera neza akendowooza naye yasala omuliro n'abesonyiwa n'obesonyiwa anti asaze obudde bumukeddeko kubanga erinnya lyo lyakola ki lyasaanawo bwewabeera n'ensonga ez'amakulu tebamuyita tabeera mubagamba oyo tategeera mujja muleeta wali eri mujja kumuleeta wali ku mmeeza okutula mizindaalo kubanga ku luno bandibadde nga bamuwadde ekifo ekigumu ekinene kubanga luli babadde balowooza anti wetumuwa Anita Amongi tamwagala nene okumuwa akakiiko nakyo kinene ekiriwo kakiiko kike bamuwadde olwo erimu ki ebisuubizo bya gavumenti okutukiza gavumenti anti mulimu ki naye nawe saagala oyogerenga ebintu atabi osakira mu parliament okusiza ku level ya zaake capability capacity public acceptance n'ebirala ekifo kimugwana nakinene nnyo kati lwaki bamulimbalimba nga nti commissioner bali bamuwadde Anita Amongi namujjako kati lwaki tebamuwa ku luno nga taliwo abasambi anti kati olaba ze nasambako omupiira ku primary yaffe ali 8 neka kati nkuba 8 naye nga nze sirina kati 8 mu primary sinze nali ku first 11 waliko katebe nali katebe nga nze njja mu dakika wabula dakika 12 gugwe kati 8 waffe mu training ya sebalo nakola ensobi ngekyamazima emipiira asula misuule biki masa nagamba nedda era olwasoma line up yampeerawo so kitegeeza nti kati line up yaze ya NUP kazaaka ayinasooka agenda ku gavumenti asobola ekisa komisona tajja kisobola line up weriba mwirubazze ng'oyogera ki anti bandiwadde obwa deputy ku ebyo ebinene oba mukosase oba mu paaka oba chifuipu ne bamuwa obwa deputy ate okubeera gindi wipu nakyo takisobola bamuwadde bwa deputy nekya government assurance kinene ku ye tebalina okukola okakanyanyiza yalina kusooka kubeerawo ngomba ka parliament the member of parliament mukakanyiza nnyo omusajja omukulu omukakanyiza so embeera yeeyo naye nze bafutu sodia bagamba bugambi kasita musigaza obulamu muyiye naffe politics bwetutyo bwe tuzze nga tumuyiga kati muli mu kuyiga muli mu ssomero mulina disappointments mu politics omuntu n'akuyiwa politics yoyo kati byo byonna tuzze tubinnyonnyola abaana nga bagamba ebyo byammwe byadda tuli ku principle Kyagulanyi ekigambo kyekyo kiba kyekyo tekiddibwamu tasobya buli kyakola kiba alaali kakati saawa zino ate disagreement sigitegeera waweekoze eki kati ate bayombera ki anti kyembabuuza gokeera otya n'ogenda n'osimba line n'olonda omubaka n'olowooza nti agenda kukiika ekavule kati kavule waliyo parliament kakati lwaki okaayana nti yandiddemu olukwe lukwe ekiro yakuliddemu nina omusajja nanumya naye nangamba nti President Museveni banyige penso kubajja mu Ssebaggala n'amutwala nti yakubakutulanyira bamuti singa tebali ba muzinzi tebali balemerako ifuzi bandibadde babivaamu anti kyekyo so kandi bano bakkirize nti eyo ensobi ebaddewo bakkirize eyo stage ye yakazannyo bwetyo bwetambula bwe bitambula okitegeera kati tugenze Kawaala na Bweru bayite batene walala mu Lubigi Busaabala naye bisa minister Sebo nga kudalira abantu Kawaala soka mbu azze abaleddeyo kamere naye nga abagamba muva mu ntobazi tetubagala mu ntobazi naye nze nkubuulira ekintu kiri kimu omukazi natuuka n'ogenda ku luguudo yeesuule mu motoka zimutomere omanyi waliwo ebintu nze bye navuddeko ebimu njagala abasajja abakugu banoonyereze emmere y'amatooke eno kiki ekigirimu ebadde ki
mmere y'amatooke eno bantu bonna abali amatooke babajoze nnyo ng'ate tebaanukula. Amatooke gano ag'e Masaka? Amatooke ago bano ab'e Masaka bagagala ennyo. Amatooke ago njagala abakugu baganoonyerezeeko obwongo gabufuula gatya omuntu. Kubanga kakati sijja kulimba. Nabbanja singa yabadde Busoga awo yabadde talinnya na motoka yandidduse. Si ye munene bw'atyo. Aiza yandigudde mu mwala naye teyandirinnye motoka kubanga amayinja gandibadde nga agawulira nga nkuba. Naye omuntu najja n'akudaala nti kamba akamere mujire muri akamere kati tukaliirewa. Ne bano omukazi oyo kiki? Hati kakati abantu bayogereramu be baliko ekikyamu. Ne bano ati kyembuuza oba gavumenti eno erina omusawo atuwunza. Si kubawunza emmere emu mugiveeko. Nze era kati amatooke nagagoba ewange. Abaana balya kalo, kawunga, muwogo kubanga kirabika amatooke ago galimu ekikyamu. Nalabye ab'Ekenya beekalakasa bagamba senno tuobola. Yes, okudetekitinga nti bagenda bateeka mu kalantiini lockdown. Baga tugenze ku. Naye omuntu najja n'abamenya ennyumba zammwe nga n'abantu bwe bamenya owalinga awali mu lutobazi oba watali mu lutobazi. Ate nga yali mu kabineeti poliisi baziyisa najja n'abagamba nze nzize naye muve mu lutobazi ye mukolamu ki? Abantu bali awo ne kitongole kya gavumenti baasuzaawo akutte bulisiti naye lwakuba bamugaye ebibya totuwa ssente zo tetuzeetaaga ate agenda kuziba waawa. Gavumenti eno erina enkola ey'ekifere mbu bakola PR. Nabbanja ayogera ebintu n'olowooza nti bigenda kutuukirira. Naye naawe mu Uganda wazzeemu ggulo. Nabbanja yagenda e Buduude eri n'abagamba agenda kuleetera excavator ku helicopter waggulu. Bwe yabagamba? Nabo nebamuwuliriza anti yagenda eyo mukyalo ebu. Nebalindako ne bamala muwuliriza ne bamukubira engalo. Baatuukanga n'emmotoka tezisobola kutuukayo. N'ayambala bigambuutu n'abatuukako. N'abagamba excavator zigenda okubayambako okutakula ettaka lino genda kugisiba ku helicopter ejje wano egisuulewo. Nga bw'abagamba. Bagenda ku likodi. Tiimu ye nnene yamubuliifinze ayogera ebyo. Ate kakati era nti kakati kyeyensi ate naawe Buduuda nti ndi waliwo amatooke mangi kibula nze nkugambye tunoonyereze ku mmere y'amatooke. N'abyogera bw'avudde awo ekiteezi tebagamba nti bagenda kubakolako. Babawa compensation. Ndowooza bakyacekinga ekyo kiveeko naawe mwe beekweka. Bava ku ekyo abasuubuzi wano amazzi agayinga nga hamaze okwonoona ekibuga. Nabbanja oyo si yagamba nti balina lisiti kati 10. Ebyo byonna bukodyo. Togamba nti bali be banyigamu bano kubanga lisiti enduufu ejja ate ne bagamba muleeteyo endala. Mpulira mbu abasuubuzi abalina osasulwa bali 700 plus. Lusanvu oba 23. Kati mbu abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi nga Kabanda bo bagamba nti abasuubuzi abayonoonerwa ebintu byabwe bali 2,000. Kati mbu lisiti bagiwa ISO ekole kyeke erabe ddala ono mutuufu ono si mutuufu. Naye mbu biliyoni zaabwe 2 zo ziweeziri. Kulimba yakugambye financial year eno weggwako nga tebeeterezeza sente ziddayo kitegeeza ki? Anti kyekyo kyenkulaga. Saganya musafiri oyo musafiri Nabbanja oyo nze era neewunya abantu ne baddawo ne bamuwuliriza nti genda kubawa emmere. Kyokka nga bw'ayogera ngera ebimotoka bibikola ki? Bwebimenya. Nyina akago omusajja genda tunuulidde nga wona bagano ge makaago emmotoka yo gipaakinze awo. Naye nkubuulire ebintu bino bye bakola Bannayuganda nammwe mututamye. Asajja babanyigiza bagamba muyombeeko. Abantu ne bakukola effujjo eryo lyonna omuntu era najja n'ayina n'abanga ayina n'amaanyi agabajja n'abayimirira. Basoose baluguuda okutawulya kawaala ne accident yabaddewo. N'abagamba nti mukole ki? Nja kubawaayo ku kamere mulyeko. Ekitongole kya NEMA kya gavumenti. Ekitongole kya NEMA kyakoze omulimu mu mazima ekitongole kya NEMA ne Uganda ani yasookawo munne? Uganda. Kakati lwaki agamba kyolekeza NEMA we yajjira awo tewaaliwo bannannyiniwo abakolerawo.
nga kale tebazimbyewo naye tewaliwo bakolerawo baliwo n'abazimbye kwa mbagamba ettaka baligifuna mu jansanvu. Kakati omuntu obanga yaliwo okuva mu jansanvu nema eze ate abantu abo bamuwadde bazimbye ennyumba empya nema yebadde bagamba bakole ki bazimbe ne KCC bonna nga batunula abantu abo bakola ki bazimbe ennyumba ezo. Kakati lwaki abantu abo temukwata ku ssente ze mujja mu World Bank eza climate change oba environment preservation ne mubawaako okuba compensatinga kubanga baba bakola proposal ebyo ebintu byonna babiteekamu n'okubanga basetolinga abantu abeesenza mu ntobazi ekyo kibeeramu ne balyoka babawa ssente ze bazijjayo mu World Bank nga baziddako bazirya bazeegabira nga bagamba bano tujja kukuba bukubi tubateekako kifuba tubakube tebajjewo. Kakati saawa zino baalya ssente ate ne bakola dabo sana ne baleka abantu mu ntobazi. Kakati eri babasibyeko ssente tebakyazibawa. Kakati bali mu kulwana babagobawo kifuba tebabakompensatinze. Kakati n'olaba bano simanyi betuyita mbu BMP bali ku nsonga z'abantu lwaki temukola petition eyo bali mu kugoba abantu mukimanyi bulungi babawa ssente eri ez'okuba compensatinga naye temusobola na kuwandiikayo bbaluwa egambe nti bano abantu beeno wadde tulwanyisa climate change environment n'ebirala naye n'abantu nga babagoba bugobi. Lwaki ssente ze babawa ez'okukompensatinga temuzikola ki temubateekako kinyiga bantu babawe. Abantu bano bonna batono abali mu ntobazi kibangi wiiki emu yokka bweti palamenti eyo nebanga buli omu tafuna kyalina kufuna mu wiiki emu bano abantu baba settled. Obosi bunaku afune miliyoni meka simanyi miliyoni 7.8.5 kikyoyogerako. Anti kakati kyekizibu kyammwe mu ofiisi ye obosi buli lunaku Mungu lwakwesezza sente zibeera ku meeza wano bweti ez'okukozesa emiliyoni 7.8.5 deputy abeera ne miliyoni 5.4.5 Lopu abeera ne miliyoni 12 zagenze mu 12 buli lunaku commissioner ayinanga 5 nekubeerako oyo lead of business Nabanja ndowooza yalinga mu miliyoni naye nga 6. Kakati abantu bana ezo zezigula amafuta zezigula empapula mu ofiisi ebyo bityo ze sente ze balina okukozesa buli lunaku ye bajeti yaabwe obosi emiliyoni 7.8.5 padde buli Mungu lwalukeesa nti atunula bw'ati amoga ezo sente zina okubeera ku mmeeza awo mu ofiisi ye zakulya tewali azibuuza accountability. Omusajja n'agamba nti alinayo donation 5 billion pa financial year. Yes. Azigaba agenda gine mikolo gyalagako ne bamuyita abaka biki nti ez'okuziika n'okuziikirako abantu 4.5 billion obosi speaker of parliament kakati ezo sente wozikwata tosobola kugamba nti ki yanaku bikaabya amandazi ago ge balya golabaawo ge balekaawo nga batya okwewa obutwa buli busumbusa Victoria mu committee bwa 4 billion padde financial year twabulyakawo ne babutugana anti emitima mibi temuli asumbusa ababaka tebanda bakulya anti emitima mibi tuzireka wate nga tebakyazirya eggwanga lino olitegeera otya abantu bonna balina emitima mibi kyevola omuntu nabbanja ng'oyo eyali eri simanyi akamula wala gyeye ebukumiro ekakumiro tamanyi mbeera gye yavaamu eyo nga tagimanyi kakati gwe wosanga kalina ke yasooka okuzimba eyo yewaabwe ye yeesomberanga omusenyu anti kye ŋŋamba omuntu ng'oyo waabanga agenda wali we bakubidde abantu ennyumba n'atategeera nti waliwo abakazi abalina abaana waliwo abakazi ab'embuto abaana ba myaka 3, 4, 2 kati abo mubavunaana ki oko omukulu omugamba beesenza kati bano abaana babazaalidde awo bagamba ki
kakati gwe bobanga tasobola sente ngambi kakati bano abantu be babonyabonya busente butono kitegeeza nalabye obosi w'ofiisi ye eyina bilioni 28 pa financial year. Kakati ebyo obadde obimanyi obadde tobimanyi nakubimanya wowoza mbu bano bali abopposition mbu balwanira muntu wa bulijjo bali bakunyumirizaako sente bwe bazigaba naawo era bannayuganda oba tuli mu nsi kyeno omuntu n'olabanga ayogera ebyobusiru tetulabanga ku leader of opposition ng'ono akoze nnyo naye kati ezo sente bazeegabanya bunaku baali bakubuuliddeko waliwo bawuliddeko nga boogera ku nsonga ezikwata ku bantu okujjako okwogera ku ebyo byokka bye badde awo mu lukubo ne babuzaabuza simanyi tudde eno tudde eri bye balimu kati we wajjawo akasonga simanyi ono ani Dr. Lawrence Muganga bonna ne babeera okwo ng'abasiru abaana baabwe babasindisa ebweru bonna bafunye passport ez'ensi ezo kakati olwowe nadda wano olowooza tulinamu bazimba n'ebizimbe wabweru abopposition bazimba ebizimbe butereevu nnyo ekyo vola babaka wali abaani tebafaayo kwogera ku nsonga z'abano be bamenya kakati boogere ki bonna baliira wamu ate nze neewuunya ne munnayuganda abeeraawo nawe eno lubamuyanga alina nnyo takitiko y'okwekubya ebifaananyi n'abantu ababonaabona kati alina omusajja gwe yafunye omu bamenyedde ennyumba ekawaala ndowooza n'ayita mu bantu be bamuleeta nebamukuba ekifaananyi anti propaganda mumbaddeko naye propaganda yoyo bw'atyo tuli wamu nammwe tunyolwanga ensi eri erabe nti waliwo eri eggulira abantu bwe babonaabona bano bwe bayinimiridde nabo naye nga bano babbi bazibu naye kati Nabbanja bwe bamusindisa ekawaala bamugambye genda okudalira abantu anti kaakati gavumenti yeeyo gy'olimu abantu bakyasaasira alumwa tebakyasaasira afa kubanga obeera nga Nabbanja oli mukazi eyakeera n'azaala tosobola kutunuulira omukyala eyabadde yeesuula mu mmotoka n'abaana be ate n'ogenda eyo n'otandika kubajjagala nkoko kati bannaye katubaweyo kamere mugira mulyako kati omuntu akaliirewa enkuba yiino etonnya kati omuntu akaliirewa singa yabadde akola ebyamagezi nga bwawoza nti tulina ofiisi yaki disaster what preparedness bandibadde nga bagenda ne tenti ate tenti nga babagobawo bugobi anti bandifunye ku kyakiyani ya munnaabwe neiba waabwe mukwano gwabwe owa Bujingo ne bagamba Bujingo tuweeko wano ekiketeza bantu bagira tubakuumirako wano bwe tulabe ekiddako zezo ensi ez'abagunjufu eyo ye Uganda ey'abagunjufu anti kyengezaako okulaga ye Uganda ekula ey'abantu nga bagunjufu nga balumirirwa abantu naye eno gye tulimu ey'abatalumirirwa afa ebyo bye balina okukola kati bo basanyuka nga bali mu bugombe ng'abantu bakaba maziga anti kaakati era kyevola abo babeera awo buli kaseera ne bakolima abantu batwogerera bubi omuntu n'afa abantu ne bakuba embuutu kaakati mwoba mulowooza temujja kufa temulina musaayi temulina kiyinza kubatuukako lwaki bwe kibatuukako abantu tebakola ki tebasanyuka kubanga mubonyaabonyeza abantu ebyo bye babadde nga tebabiraba ne mubibatuusaako ebibonoobono kati nammwe Katonda babaviirayo n'ababonyaabonyaamuko abantu nabo bafunako we bakola ki akaweerero ne baseka ne bakuba ku mbuutu ne bazinamu nennima yali talina wesobola kukola kintu kino negamba at least bano nga bwe baazimba edda abaanema bennyini be balina okusooka okusibwa kati baagala kulaga mukama waabwe nti bakola nnyo anti bonna sente tomanyi kati mukama waabwe yabagambye twetaaga tufune sente zino okuva eri mu bazungu mukiriyalinge kyevola batunudde eri bwati eno bwe bakiriyalinga kakati kyevola Nabbanja agenda n'abajjagala enkoko ku mufu akanyabuuza namwandu ali luddawa nga teyeesize lipustik byaliko ebyo naye ng'ate n'omufu ye yamusse kakati nga fwe tusikyagala tuwuliriza oyo lwaki tetukutwala na mayinja kubanga abantu bonna bali half dead bafaako dda ekalerwe ali mu pulaani yazimba mu pulaani mu budde obwo pulaani ki nalwo olutobazi saaba minisita lwaki tebagenda ne bamenya Starbucks bagende bagisuule bagisobola anti kyeŋŋamba bali awo batusumbuwasumbuwa
bagende wali ku express ekajansi olutobazi lulo lwonna baluzimbyemu ebizimbe binene lwaki tebabimenya ate abo be babizimbe bennyini kati lwaki babonyaabonya omuntu wa bulijjo kati bo baagala kulaba omuntu wa bulijjo Uganda naye kati agisengukemu addewa tajja kusenguka Katonda ajja kubatta bano banabbanja balekewe Katonda ajja kubatta kati bano bonna simanyi olwo yani director wa Nema yani oba Kankwasa gwe tobalaba bwe bafuna ebizibu bajja kufuna ojja kuwulirawo ng'afunye ekizibu ekinene kimukakkanye gwe tobalaba bonna bafuna ebizibu ebinene n'owulira nti omwana we yafudde ate yafudde yalwadde naye nga bonna kwamusazanizako miliyoni 4 Katonda ajja kubawe balaayi omanyi bano abantu bonna Katonda ye yatutonda bwe tolowooza nti oli wanjawulo nnyo yakubulesinga obeere mu ntebe eyo ate osobola okuyamba bano naye gwe kyokoze omukisa gwe yakuwa oli mu kubonyaabonya basigadde Katonda ajja kubakuba balaayi ojja kubalaba nze nkubuulira gino emyaka 5 nja kulaba ebizibu bagenda okukola ki opposition ki bano bonna abafukula obufukuzi banoonya ssente we ziri tewanyumiza ebyo kati bano bonna ani opposition bogamba bonna banoonya ssente we ziri mutukoze tutya ffe mutugjeemu yakebera ku account utawa yalinze ddaka ssente ngaddayo ng'asirika kawale yasulanga eyo kawaala awo kukyaba Namasaka kati okyamulabayo simanyi oba kyasulayo ebyo byonna yabivaamu kati tokyasobola nakumulaba yabyesonyiwa ani kaakati ssente yafunye nnyingi kale obudde bwebwo sibula abantu tujja kuddamu twogere ebigambo abatulaba mwenna obuzibu obuli nti mu Uganda abantu mutuleetedde emitaafu okola ki okutwereega kubanga okubonyaabonya omuntu ekitonde kya Mungu kiba kibi nnyo ekitonde kya Mungu abantu bannayuganda mubafeeko mulemenga kukeera kubasumbuwa nakubakudaalira mubatwalira bu t-shirt simanyi mubatwalira kawunga simanyi mubatwalira ki ekyokulya tekiyinza kubula naye abantu mubawe emirembe abantu babeere newo basula omuntu okupakasa akasente ke yafuna n'azimba akayumba ate temugufuula musango so nsuubira nti gavumenti President Museveni sente zemunoona zonna mwandibadde nga mwefiriza wiiki emu ne mu compensating abantu abali mu ntobazi ne bagenda mirembe nga tewali akolima otherwise mujja kufuna ebizibu ne munaleeta eddogo okuvaawa ebizibu Allah ajja kubibaleetera mujja kuwulira balaayi akuume kale okusobola tekubadde kwa bulijjo kubaddemu okukolima naye nga kitegeerekeka kubanga abantu bali maziga bakaaba wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Agitaminwa Mulwani Muhammad amyuka president wa Common Man's Party mu bitundu bya Eastern Region tugenda koma ono olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera